Kulwachuanuka tuli mwaka 2024 sote mlungi aliyo program sumula tuyingiddewo tugenda kwa tukutwala paka saa 2:30 ezokumakya nako olwaleero tabula obasanga nansana ku masto abannaffe no batunda ttaka bayina ettaka mu makubo gonna gafuluma ekibuga Kampala bayina ennyumba eziwedde ng'oyingira buyingizi nango ez'obulamu ne butandika bayina eza business n'abapangisa mwebali bakuwa bwigwe kutandika kusolooza bayina ezo za mizigo bayina amaduuka nago ga commercial bayina ettaka lya commercial buli kimu kyoyagala tabula bakirina bakubirako ku simu n'obabuuza ku kikyoyagala ate balambuliza bwerere be batuteekamu ffenno ssente akayimba okuva eri David Lutalo ensi yaffe si bwetyo ke kati section yaffe olunaku olwaleero toyongeko tutandike. Good morning. Ladies and gentlemen, wana ku BBS Telephone. Kidane program sumula tukubuza konti good morning amacha amalungi eyo najo wangalira mkwano bwakedde butya mu makago tebyakedde bulungi tukusabirako nawe nonga munange mawulire malungi kyonna kyokedde okufuna baje bwakeredde eyo tukuyoza simayo yito musange kayinja afunya kabenje njoyo mulabi ku macha yafunya kabenje ndaba bamututte ensambi ya hospital ndaliko n'abamaji ba mulwadde reporting accident anyway whatever it is ali mu ddwaliro reporting accident ekyo laba anyway naye tukusaasidde omanya katonda omusange wawo atulaba ku mpewo nga twebuuzaabuuza atulabanga abasiru naye we shall confirm what exactly nenga ye mulwadde kale yes tumusabirako mukama katonda abeerenga ataamusuusa kale kakati ekiri mu kanso city council kyani abavubuka basusse batuteyo amaanyi mangi jona okusooka naabye bagamba nti waliwo ogubinja gw'abantu ogwazzeemu lakansa ne balwana kati ate nagenza okola jjo omulodi agamba nti ate bakansa bali mu mulwana okusinziira ku Lord Mayor kuba eggulo yayogedde omanyi twali tetunaba kuwulira kwogera kuva wuwe kakati okusinziira ku Lord Mayor ekisooka yeetondera eggwanga lyonna olwa neeyisa y'abakansala agamba bano temulimu waseeke n'omu bakansala balwana Lord Mayor musiguukulula ate yagambye mu bigambo bye agamba wali kano kakakuuni waliwo akakozesa bayina gwe bakolera emirimu gye naye tekigenda soboka abavuka amaanyi mangi omwana engeri gyatambuzemu ekikonda liŋŋaŋŋanze nga bwenna talina maanyi nga bw'olwana ddi katulabaawo omanyi kati ffe nga bafayita naba ekikonda kye aitsa okusinga n'okufunya eŋŋumi kakati nno kyeka talina amaanyi kanso tajja yingira naye munnange ekyo gye kiri Lord Mayor yagambye kakati naye yadde avumirira okulwa naye ng'agamba tujja kuba tumufulumya omukwamu eriwo olaba wedde n'ebikolwa kwatadde kwati tukwate woti kekukalaga agamba paka walabe tujje tukime omulamu Lord Mayor alina ebikolwa kwasitukidde nositukira eyo gyatuddeko ogiraba abagiddeko bagamba ewooma eyo gyaliko eyo kyeve mubuuza n'emisajja wattu kakati nagamba nti abakulu bano of course ensonga eyalese obuzibu okusinziira ku byetuwulira mu kanso byabadde bya alipoota alipoota egamba nti ate yaleeteddwa ate negaana okwanjulwa eŋŋumi awo omukono gwe gwatambulidde abavubuka bemanyi lyanyi ko bo kyeka ebigambo temibuulya bakadde mmwe katutekamu kubikola kasumula ku mukono munaawulira kakati
Road mayor naga tubagenda tiisiwa bajja kukola emirimu nga giteekeddwa okukola ate nabo babanja ripooti Road mayor yabanja ripooti abo ajja nagamba ripooti yaleetedde ate ne mugana ojuwuliriza nga bagisoma kakati bali awo oba ffe babugamba fe abuzaabuzibwa naye okusinziira ku sipiika Luyirika yagamba yagamba nti no it's not funny naye ng'erinnya bwetyo saundi nze twatuyogedde bitutabusonyiibwa agamba ye agamba teri abakozesa bakola mirimu gyabwe ye ne bakansala abe Road mayor tabaako kyagwabuzaabuza wano tino waliwo abakozesa nti waliwo abatumo kyankalanya ki kanso taliiyo n'agamba bonga bba abantu balemedde okuleeta ripooti bo gye babanja kakati Road mayor yabadde annyonnyola yaze n'ekiwandiiko namutayiika ekigambibwa nti KCCA eyina ebifo bina kweyagala okubanga epaki esinga okutandika okuyiwako kasasiro era wati Road mayor n'agamba nti with immediate effect ye ng'akozesa amaanyi agamwe Basimateka Road mayor ayimiriza KCCA okubaako ekifo kyegula emala okuleeta ripooti Munange ate eno ku speaker nga ye bwali bwasekera Road mayor baspeaker abenja basekera Road mayor amugamba ng'ogamba ani obutagula nera atulinde ate onotayogedde katulinde bagule bamuwulira akamuvaamu era bw'ate Road mayor n'agamba ng'era temunnaba kupa kyesinga ttaka as KCCA bwemba temunnatuwa ripooti ate simubeeko bemukwata abaviirako abantu b'ekiteezo okufa bwali bulagajjavu abantu bakola mirimu gyabwe bino byonna natulaba ensonga y'ekiteezi yekaanya abakulembeze bammwe katusubire nti okukaana kuno abantu bali ekiteezi waliwo abantu b'ekiteezi megaka be nalaba ennyanja amazzi ga kasasiro begaali gakulukutiddemu kati ebizu biri ekiteezi awo bingi so kansubire nti bino byonna bigendera kufuna solution kuyamba muntu w'ekiteezi nga tebanatandika nabo abataabuutikirwa kasasiro baleme kubuutikirwa amazzi agababula zezo nno nsonga zonna we zinaggwera tugenda kuba tuzitambulizaako amaaso kati ndowooza ebiwayi birimu bisatu tulina KCCA technical wing tulina Road mayor kahe ne bakansala kale ffe katulinde tulabe ebinaava sides eyo otyo okay kale bwe tweyongerayo nga bwe twabagambye nti muzaaba na kusomero this is a promotional term abazadde tubagamba essaawa z'omuzadde wakyuba okyalina omwana oli naye tudde naye ku mudaala omuzadde mu binnya ebyo kakati nga tugambye nno abagenda mu classes eziddako tulina ensonga enkulu y'abacandidates kuliko abaana baffe ab'ekibiina ekyomusanvu senior 4 ne senior 6 bonne munne bamaliriza myaka gyabwe gyakamaliriza omweyo level gye babeeramu kakati UNEB abakulembeze aba gavumenti ez'ebitundu n'avunaanyizibwa ku bigezo bya P7 awamu ne UNEB olunaku olweggulo baatudde okutema empenda naddala ku baana abatandika aba P7 okulaba ddala omwaka oguwedde kyatambula kitya ne guno omwaka kigenda kuba kitambula kitya balina olutuulo olukiiko bagenda dutulamu okumala ennaku 2 there was yesterday and even today basobole okulaba nga babaako bye batuukako waliwo ebintu ebyayogeddwako oyo ne mukulu akulira ekitongole kya UNEB amanyiddwa nga Dan Odong ekisookera ddala basoose kuweera bigezo okutambulira ku bodaboda nti obubbi buli awo awo wakati empapula zisikambula empewo nezifuuwa neziyitamu bweziti bakyakola kano kebabikula era be bakasiringa bakandisiri titi awo nno ffe ekyenda nekitwetokota bagenda mubikola neno nga ate mwe mwafunye dda pepa titi mbu bituukira ku disitulikiti gye biraga nga byoba byanswa bwe batyo basaze empenda ne bagamba bagenda kuteekako obukuumi bagenda kati bireesanga ki bwekuba kupangisa amaanyi ag'ewabweru bagenda kuba bagapangisa kakati nga kuno bagenda kuleeterako bye bayise ba the personnel escorting primary PLE exams era nga bano bajja kuba
abantu abagenda okutuuka okulekawo emirimu gyabwe bajje basobole okugoberera ebigezo bino paka gye binaabituuse era nga waliwo ne ssente zigenda okuba nga gyebasasulwa ebigezo bituuke bulungi nnyo nnyini ddala. Kaakati jjukira abaana b'ekibiina kya senior 4 be basookera ddala otuula ebigezo nga banapiso be ne basanga along the way then aba 6 ne basanga along the way. Kaakati ngano naye sinaba kutuuka bbawa program bwegenda kubanga etandika era mu nsonga y'emu omukulu n'akulira ekitongole kya UNEB Donald yagambye kooti ebamalamu amaanyi engeri gyekwatamu emisango gino gya malpractice bakutobbira abaana bakupa essomero ddama bakwata naye emisango giri embu balina emisango egipendinga kuva 2022 neguno era omwaka bakwate nga tewali kigenda mu maaso kiringa kyesobola okukola kutwala ku poliisi. Exactly. Poliisi neeyongerayo mu kooti kati kooti weba nga tetedeta tebalaga punishments bigenze mu maaso mbw amaanyi gabaggwamu naye bagambye bagenda kugezaako era temupowa tebajja powa naye babanenyezaako. Kaakati omuzadde aliyo ng'omwana we wa senior 4 tannadda ku ssomero oba wapise bino ya senior 6 bino bigenda gy'oli. October tuli mu September ennaku z'omwezi ziri 19 ziri abiri ziri 19 omwezi oguddako guba gwaki etonkoya nnyo naawe njaga simanyi naye wapise bino wasiniya fo oguddako kaakati baga ennaku z'omwezi nga 11 October omwezi ogujja ogw'ekkumi ennaku abiri okuva kati UNEB officials bagenda kuba briefinga ba candidates bano nno twabagamba guno omwaka bagenda kuwaayo chance ade bakola ebigezo mmwe bakadde mmwe be mwakola batuule musirabaye nkadde bagenda baayo chance mukozi mulimu abagwa mulimu abatatula olw'ensonga ez'enjawulo n'ebyo bajje bagezeeko naye guno omwaka tukujjukiza nti syllabus empya bano bagenda otandika otuula ebigezo byayo bano be bagijjako akawuuwo kaakati munnaye bagenda kuba babriefing okutandika ennaku z'omwezi ate babriefing ebigezo biba bitandika mu wiiki eddako kaakati bwe batyo abakandesi bagenda kuba batandika ebibuuzo byabwe ennaku z'omwezi nga 14 officially ogw'ekkumi yes nga bakedde baali baddayo dda bo babeera basoma bebo n'abasiniya 4 then abaana bammwe ab'ekibiina ekyomusanvu bo ba briefing zaabwe nga November nga 4 olwinga etyo ogw'okumin'ogumu epapa nga bagenda mu briefing era ebigezo bijja tutandika nga 6 then era bo bakolera ennaku 2 okay kale babinyonyodde maathi byonna ne bye batandika nabyo kaakati November nga 8 aba USE aba senior 6 nabo bajja kuba batandika ebigezo byabwe briefing yabwe yo nga ya November nga 11 okay so kati omuzadde beereyo ng'okimanyi ennaku nga tusaba school fees kubanga webanga briefing ya mwezi gujja kitegeeza nti bannagga amasomero ganaakola gategeeta ku ssente zaabo. Exactly. Ezo n'ensonga z'ebigezo wezitambula naye tetulina kyakukola mu ebintu mubirabire wala kufe tubirabira abannasari. So sife twabagamba nti mukeeremuko bagamba first come first serve. Kale kakati ekiri mu Anti-Corruption Division Court of Uganda eyo nno nga kooti eramulwa omulamuzi Gidudu. Kakati no munnange watwalibwa omubaka ono Paul Akamba ne munne Mutembule. Kakati jukira Paul Akamba ono yavayo mabegakawo ne yeekubira enduulu nti wuuluulu. Ojjukira Paul Akamba ono bwe yateebwa ku kooti n'alyoka akwatibwa agasajja ne gamuteeka mu drone ne gamubuzaawo. Paul Akamba we yasinzira n'ateekayo yandibadde nga injunction ng'ayita mu gundi y'eddembe ly'obuntu. N'agamba nze gulaba nakwatibwa bubi. N'entwalibwa mu kifo kye simanyi n'embeera ekumala ennaku nga ntulugunyizibwa nnyigibwa buli abasobola onnyigibwa. Abasajja batulugunya abo. Kakati Kidudu n'asinzira ku nsenge eyo n'agamba nze omuntu eyayisibwa bwe ntyo nteetebwa ntya mu kooti wano era obukakafu mbujjawa ti ebinaava mu kooti eno binaabeera biruŋŋamu waki omulamuzi togoba bugobi musango kubanga omuntu wemanga nina omusa gwaki bampamba
lwaki baayisa olugaayo mu kkooti era mu bintu byasinga okuwaayo nga byanjagadde babire nga bagoba omusango ekisooka yagamba yawambibwa ekisooka n'amala ennaku 7 yatulugunyizibwa era kali atanywa era bwatyo n'asaba emisango gibeere nga gikola ki gigoba kakati nomunange omulamuzi Gidudu oli gwe nakutegeezezzaako yayitaddewo olwalumu Okitoba era ng'olwo lwagenda okubeera ng'asalirawo eggoye ku musango ogwo either guyimirizibwa oba ensonga ya akamba erimu ki eggumba kakati no munange wakati mu kwewozaako ne gavumenti munange akuyo oluwabi lwa gavumenti yavuddeyo nayewozaako n'agamba nti ebyo byonna bye mwalaba ku lunaku akamba lwe yakwatibwa kwali kutaasa bulamu bwe nti singa tebaamutaasa ku olwo osanga yandibadde talina wano okujja kwemulugunya yandibadde nga mbuyaga kyakolebwa mu security ye nti bandibaddewo bamutuusaako obuki obuzibu naye nga tosa mugamba nti sewe tubadde twagala kukutaasa waliwo ebiseera ebisinga olumu lwolina okuapulayi okusobola okubaako omuntu gwokola ki ng'otaasa so kakati tugenda kuba nga tulinda olwalumu Okitoba kakati munne Mutembule ye yali ayitiddwa ennaku z'omwezi 30 okubeera ng'ate akomawo mu kkooti okuwulira omusango gwe oba ebigenda maaso ku musango gwe naye naye yasindikiddwa ku nnaku z'omwezi nga lumu Okitoba akomewo ne munne ate omukyala Donozio ne bano bakono just yalimu emitango gye giri extra n'ebeebo ndowooza naye ne Donozio aba alina kudda kuba n'emisango gye gimu okay so ebyo nno bye biri mugenda maaso mu kkooti munnange